Mbadde mpita yita wano mu katale Nakasero fantastic. Mumanyi ono omuyimbi gwe bayita Latiwizi. Oba Latiwizi mumujjukire yayimba kana akayimba. Yeah, sisuubira nti walibaayo olunaku olulibaawo mpegane. Kati mbadde mpita yita wano eno nze gwe mulaba mpaakinze nabbali wano nsooke mbawo amawulire. Omwana kishuga mami kimusanze mu katale. Oba yakirimbye embwa agenda mu kyalo n'akisanga n'akakazi akalala. Kishuga mami kikubye omwana empi. Kishuga mami kikubye omwana empi nga bwe kimugamba nze tomanyiranga. Nsobola ku replacinga within a minute. Kakati nze tunulidde omwana n'engamba ne bano abayimbi be Uganda nabo batuswaza buswaza. Tosobola keera kumacha nofuna sente zizo no shootinga video n'ennyimba nga tofunye support ya Sugar Mami. Ba Sugar Mami mubakwate bulungi woba oyagala Sugar Mami akuwase akubeererewo abere muntu mulungi mu bulamu bwo yiga okufumba n'empisa. Empisa zibere enkulu. Ono Latiwizi alabika tayagala kufukamira, tayagala kubuuza mami kumacha, tayagala kuoza bintu, tayagala kuoza nika. Banange kishuga mami kimukubye empi, banange kimulabisiza, banange kimufudde kapere. Swadde Nakasero yonna neewuuma neekwata omuliro ngambye what banaye muyiga okuwa ba Sugar Mami ebitiibwa. Latiwizi ndowooza kati oyize essomo. My Jesus Christ.